Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuuliza bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Gwe nalina awangadde naffe mukwano gwange kutegeeza nti nno tukwebaza ekyensusso. Gwe asubscribinga n'okuona ne mukadde wakola kyamaanyi nnyo kubanga bw'omu ku batugoberera era abanywezezza amayingo g'omukutu guno. Mikwano gyange nga leero lwa Sunday nga tuli mu weekend nga tweyagala wabula ffe tuli mu basakira ebyo ebyetaagisa okubanga biriisa emyoyo gy'eggwanga okubanga tuteekawo enkyukakyuka. Kakati amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si mawulire malungi eri Felix Tshisekedi ssaako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira ono bano banywanyi nfanfe era bassa mu kimu era y'ensonga lwaki bonna bonna bafuba ekisoboka okulaba nga beeremeza ku ntebe newankubadde eggwanga liba libakooye naye bo bakola ekisoboka okulaba nga beeremezzaako ku ntebe y'obukulembeze. Kaakati amawulire agava mu DRC gakulaga nti abadde amaze ebbanga eddene ng'ali mu buwaŋŋanguse era abadde ajja alangirira nga busaawa yonna waakomawo ewaka Joseph Kabila yatuuse dda ku butaka bwa Democratic Republic of Congo. Amawulire gatuuse mu matu ga Felix Tshisekedi pulezidenti w'eggwanga lya DRC nti munywanyi wo eyakuwa obukulembeze Joseph Kabila yatuuse dda mu Democratic Republic of Congo. Jjukira yalangirira n'agamba nti nno ye okusinziira ku bintu nga wabiraba alabira ddala nga Democratic Republic of Congo yeetaaga ye okusobola okulaba ng'akyusa ebigenda mu maaso mu DRC. Yalangirira n'agamba agenda tuukira eri mu East Democratic Republic of Congo eyo ewali abayeekera ba M23 era ekyo ne kyeraliikiriza nnyo Felix Tshisekedi. Ye agamba nti nno Felix Tshisekedi y'omu kubalemezza mu conflicts mu ggwanga erya DRC olw'okuba nti nno yagaanye okukwatagana n'abayeekera bano aba M23 okusobola okulaba nga ateesiganye nabo asobole okuba ng'azza emirembe gy'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Joseph Kabila eyaliko omukulembeze w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kuva mu mwaka gwa 2021 paka 2019 olwo we yakwasa obuyinza eri Felix Tshisekedi. Oluvannyuma lwa kitaawe okufa eyali omukulembeze mu biseera ebyo yattibwa buttibwa era Joseph Kabila n'agenda maaso n'okusikira obukulembeze buno era n'abutambuza okuva mu mwaka 2001 paka 2019 ng'akyabakalakata. Kaakati abadde amaze ebbanga ng'asirikidde mu buwaŋŋanguse nga tavaayo naye agamba omwoyo gw'eggwanga lyange lunnumye, eggwanga lyange si bwe nti bwe nalireka okusinziira ku bigenda mu maaso abantu okuttiŋŋana n'abantu okusenguka mu Democratic Republic of Congo. Agamba nti eggwanga lyange terigenda sigala bute nga teriri munnansi waali wadde n'omu. Olw'okubanga Felix Tshisekedi agala okweremeza ku ntebe ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati agamba akomyewo ku butaka asobole okudissolvinga ebyo ebyagaanye masekati nga Democratic Republic of Congo government egenda mu maaso n'okuwera ennemba n'abajaasi n'abayeekera bano aba M23 nga bagimazeeko emirembe bagiriisa akakanja bagifuukidde akayinja mu ngatto. Kaakati baadde bakyawera ennemba n'ogwo ate bagenze owulira nti nno Joseph Kabila akomyewo ewaka ku butaka. Jjukira yalangirira n'agamba nti nno ye era akomawo okutereeza byasobye kati era abantu be eri abawagizi be batandise dda n'okumobilizinga balabibwako nga batandise dda okumobilizinga mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga nga bamwaniriza oba oliawo nga bamusuubira nti ayinza okubeeramu enkyukakyuka ya Democratic Republic of Congo DRC nayo nesobola okuba nga efuna ku mirembe. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukizaako osinza obanga otuwuliriza nabagamba mmwe abaagala okulanga naffe ennamba y'essimu tugisembyawo awo emabega eri mu kikala ekimyufu gy'oba obanga otuwatisappingako kijasobola bulungi nnyo tufuna osobole okuba nga olanga wamu naffe bizinesi yo osobola ogikuba abantu mu maaso. Wakati ng'ebyo bigenda mu maaso ng'olutalo teruganye egenda mu maaso babayeekera ba M23 bagenda baadvansinga n'okuwamba obutundu obuliraanyewo. Jjukira baali basizinze fire mu bitundu ebimu naye ate ne bagenda olaba nga gavumenti ya DRC egenda mu maaso n'okutagetinga territories zebe withdrawinze ne bagamba eno tegenda kubanga mmanya ya nkoko. Jjukira nti nno wakati mu kubanga mu biseera bino wiiki eno babadde mu ggwanga erya Qatar eri mu kibuga Doha nga bagenze okuba nga bateeseganya emirembe engeri ezigenda okuba nga giddizibwamu mu Democratic Republic of Congo era nga bateekateeka na kusinkana na Felix Tshisekedi ssaako ne Paul Kagame alumirizibwa okuba nga yabaakinga abayeekera bano okuba nga batigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati nno bwenjogerera Joseph Kabila ye akomyewo agamba agenda kubeera mu lwokaano asobole okuba nga
agenda maaso n'okutereeza ebyasobye. Wabula nga ye Joseph Kabila tannavaayo mu butongole officially kulangirira nti nno akomyewo mu Democratic Republic of Congo era agenda kwenyigira mu byobufuzi okutereeza eggwanga lino. Wabula ba delegates be bagenda maaso n'okusaasaanya amawulire gano nga balaga nti nno nga waakomyewo buli kimu ekya political affairs, political landscape mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bigenda kuba nga bitereezebwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Kitegeeza Felix Tshisekedi ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni emirembe tegigenda babeerera bulungi kubanga jjukira nti nno bano bombiriri bannakyemalira ate ku bombi teri ayagala kuta ntebe. Kati wafaayo omuntu yenna nga yeeyagaliza entebe ate nga yali agituddeko. Jjukira ono ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni balina ebyama ne agreements nnyingi nnyo omuli agreements ez'okugabana ebyobugagga ebiva mu ttaka lya DRC. Kati walabikawo pulezidenti omupya. Kitegeeza agreements ezo zigenda kuba nga zitattanyizibwa, zigenda kuba nga ziri tarnished. Kati y'ensonga lwaki olaba Felix Tshisekedi alina okukwatagana ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni kusooka nga balwanyisa Joseph Kabila yonna yonna gy'abadde yeekukumye oba gy'agenda okuba nga asinziira okuba nga abawambako obukulembeze buno, ekintu ekitajja kuba nga kikkirizibwa. N'ekirala, olowooza lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni talwanyisa bayeekera bano aba M23 kyokka nga alwanyisa aba ADF, alwanyisa n'abayeekera aba Kodeko? Kitegeeza ki? Mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ye alaba nga abayeekera bano balina enkizo y'amaanyi nnyo okumwamulako pulezidenti ya Felix Tshisekedi era nga gye bujja mu maaso ayinza okukwatagana nabo mu nsonga y'okudiiringa, era y'ensonga lwaki olaba obwanga tabuyimusa ku bwolekeza eri bayeekera ba M23 era bandibanga bassa kimu gwe mukwano gwange oba obadde tokimanyi. Jjukira emabegakaawo twalaba eggwanga lya Belgium nga lisindika abajaasi b'ofiiso baabwe nga bagenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagiyambeko okulwanyisa abayeekera bano aba M23 era bali eyo bakuumye basiisidde mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okutraininga amagye g'eggwanga lya DRC saako n'okubawa ku new tactics ne weapons okusobola okulaba nga balwanyisa omuyeekera wa M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki olowooza Tshisekedi teyapangisa ba UPDF okusobola okulaba nga bagenda maaso n'okukola omulimu ogwo? Oli ku Yugi Updates Civic osinza oba ng'otuwuliriza bwe bali kwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates Civic. Mbaagala nnyo baganda bange, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates Civic. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde
genda wansi wali okonene mukade osobola okuba nga ofuna notification message. Buli wokona mukade wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information elinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mubajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaza omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde